Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Yujji salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tubaza okulayika nti mutambula naffe nabwe kityo tubasaba okusubscribinga, okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe. Twongera ate okulayika ntambula ffenna wakati mu kuba tochi mawulire wano mu nyaffe Uganda ne mu nsi yonna n'okutwaliza awamu. Olunaku olwaleero tuzza okulayika tutunulira eggulire ly'omugenzi Frank Senteza. Frank Senteza ono yali munnakibiina ki National Unity Platform yattibwa. Aba National Unity Platform bakakasa bulungi nnyo ab'ebitongole ebikuuma ddembe. Yattibwa ng'ennaku z'omwezi 26 mwaka 2020 wakati mu kuba twali tukuba koodi ow'akalulu ka 2021 zaali campaigns z'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Frank Senteza ono n'alabika nti attibwa emmotoka ey'ab'ebitongole ebikuuma ddembe. So ebintu byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda mubaleetera mu kwogerako wakati mu nnyiike nga bajjukira n'okusabira omwoyo gw'omugenzi wali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu. Kino nno kikolebwa buli nnaku z'omwezi 27 bakuŋŋaana bannakibiina ki National Unity Platform okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne basabira omwoyo gw'omugenzi. N'olunaku olwaleero kikoleddwa wali mu bendobendo ly'e Masaka. So Bobi Wine alina obubaka oba oliawo bw'ayisizaawo wakati mu kujjukira omwoyo gw'omugenzi n'alambulula n'embeera bwe yali Frank Senteza ono ngattibwa. Tugenda mubawa then tubawe ne father ono ye akukkulumye olw'ab'ebitongole ebikuuma ddembe abassa omusajja wakati mu kuba twali tuyingira ebiseera by'ebikujjuko. Tukimanyi bulungi nnyo jjaamu abeera mu kibuga awo wabula bajja nga bw'omanyi funguwa balabala sajja n'abagamba emmotoka sina gye ngiteeka. Sajja ne bamusindirira amasasi ne bamutta. Abo nera ba bitongole bikuuma ddembe. So tugenda bawa Robert Kyagulanyi Ssentamu then tubawe ne father ono ng'obubaka buno abwolekeza butereevu eri ab'ebitongole ebikuuma ddembe ne gavumenti kutya bw'erina okubahandulingamu then tukomewo tusige ekifaananyi ekigazi ku ggulire lino twongere oddidiikinga deep wakati mu kuba tukuba koodi mu kalulu ka 2026 bino byaliwo mu kalulu ka 2021 nga tukayingira. So nga sinaba bawaka amajjukize bannaffe aba Mika Financial Solutions bano nno beewaayo okulabika nti bakwasizaako baganda baffe abawala abaagala okugenda ebweru okukola naye ng'obusobozi tebuliiwo. Passport oyina toyina jangu bakuteekamu input na byonna bw'otandika okukola oba oliawo n'obasasula. Mika Financial Solutions beekwate bw'oyagala obbafuna yita ku namba y'essimu 075 2673 605 746 kuba oyita osobola okumanya ebisingawo. Baana bawala ogenda ebweru okukola ggwanga lya Saudi Arabia, ggwanga lya Qatar, ggwanga lya Jordan beekwate basobola okulabika nti bakuyambako mu process. Katubawe ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu then ne father wali mu church y'ekitovu Masaka ng'alina obubaka bwasindikira ab'ebitongole ebikuuma ddembe. Then tugenda kukomawo twongera tukulabika nti tulambulula ensonga zino. Era 26 twali wano Masaka twali awo ekyabakuza nga tugenda ku kampeyingira twakakagalo nga ndi ku mmotoka nze nga ndiko naliko Juliet Kakande wano waggulu nga tulina muganda waffe gwe bayita Ashraf Kasige ne Full Soldier. Katonda nga bwe yakikola bali batagetiza nze naye emmotoka bwe yagwako mukanya ne tumuvinga kiprojector kyakuba Ashraf Kasige ne kimwasa omutwe obwongo ne bulabika ngera bumwabiramu. So twafikitinga kubola obulamu bwa muganda waffe era alina twasalawo bipozinge netubiyingiza netufikitinga tumuteekamu ambulance. Of course kiri understandable kuba ekiseera ekyo Honorable Kagabo yagamba okay katugere gye tufunye ambulance Katonda bamutwala ffe tweyongereyo nengamba no obulamu bw'ono omuntu bwa
ngero so twaddukira mu ambulance ng'aze kenyini z'enkuta omutwe gwa Ashraf obwongo tebuyiika omukama mulungi esavayivinga naye tuba tuddayo ffenna awo ebusega bwe twasanga aba military police bakulembedde omusajja gwe bayita Napoli Lumweru era ng'okutulemesa ekkubo bajja era bwe bazze batomera bali batomera Sekama Eruweru nga tulaba ne bamutira ku kolasi bwe batyo bwe bakikola ku Frank nze saasooka nakumanya tudduka tufigitinga kuba nkutte Ashraf tutuuka mu ddwaliro erya gyakaaba gamba ate n'omulala bamutomedde kati nyingira tuyisawo Ashraf ndaba ate omwana ng'abonye omusajja naye nga tosobola kumanya fesi naye ng'ayambadde reflector nga ka NUP neŋŋamba bannange ate basse n'omulala tusabe Ashraf okomyawo okwetegereza nga bali mu kunyiga so sente za n'atufaako bwati naye olunaku olwo bamutabanya nnyo enkeera ne tujja ne tumuziika nga 27 olwaleero giweza emyaka 4 twe twaziika Frank 28 ne tuddamu campaigns na 29 nga 3 ne batusalako ekalangala nga tuli wamu n'abakulembeze abo abandi ku lusegere nga 3 beesemba ne batuyoola ffenna bannange babaza mu kkomera nga Edi Banubya n'abalala paka emyezi 7 nga giyiseewo ze banzaka abakulembeze abamu ne babalekawo nga meka nga 3 beesemba naye nga 2 January waliwo ayiseewo ennaku meka satu nga 2 January abamu ku bakulembeze abandi ku lusegere baali mu meeting ne Museveni nga bateesa yensonga lwaki bagamba baganda bange mubeere ba mazima ekifo kye baalimu nga bateesa bali bakita Chobe Lodge sijja babuulira baani naye nkakasa ng'enjendo by'omwawulidde bonna aba nga bavumirira omusajja gwe baakubye essasi omuntu ali mu jjaamu ogamba otya nti muveeyo ffe tuyitawo gwe tosobola kugumiikirizaako kati ebyo byonna tubiyigira waka obugumiikiriza omusajja yakubye oli essasi gwe baakubye essasi alina mukyala we alina abaana baalabirira kati weebuuza nti oyo ali mu kkubo gwe mwerulira ekkubo ye yakula atya bannange oba oyagala okugenda mangu lwaki tokeera nze ntera kuwumulira mu California abayo bawa emisolo enguudo zayo toyinza kusanga bantu ba harassing kubanga bakwata emisolo ne bakola enguudo endala ziyita wansi endala ziyita waggulu waliwo zotulina kuyitako okujjako nga mulimu abantu 2 n'okweyongerayo kati mwe basseba baagala obbaviiraviira mukole enguudo ng'ezo tokyokukwata ssente n'ogenda mu kyalo ewammwe eri n'ozimbayo oguyumba gw'otasula namu n'okola ne kakolasi ssente zaffe muzireke zikole enguudo wano mwekolereza mmwe musobole okutambula mangu nga bwe mwagala abantu be baviira abamu tebawana misolo fe abawa emisolo ffe tuvaayo naye nze nakulabalala nze sibaviira waliwo eyankubira engoma ekyo ijwijwijiji natunulira mutunuulire nze ninya ebifunvu kubanga gwogenda mangu no mulekerawo okujooga abantu ate ndoza gavumenti gyetutegeeze ani gwe tulina okuviira
sebo buli ataddemu akagombe ne bamuviira abalala bazze kuyisa bivulu ku kkubo naye empisa embi eziri mu basajja abo ziva waka tebabayigiriza bugumiikiriza so nga tuzze okubatiza abaana baffe abaluganda baagalwa abaana tubasigemu empisa ennungi ez'eddiini mu maka gaffe nga bazirabira mu bulamu bwaffe ate tubayigirize empisa ez'omu bantu values and good morals bwe tunaakola bwe tutyo tujja kufuna omulembe ogulimu ensa omukama abeere nammwe Alright, obubaka bw'abakulu abo webutu bubadde ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu then ne father alaze obutali bumativu ku buti ab'ebitongole ebikuuma ddembe bwe bakwatamu ensonga naddala eri bannayuganda bangi nnyo kibaviiriddeko okulabika nti baluuzinga obulamu bwabwe lwa nsonga nti ab'ebitongole ebikuuma ddembe bakozesa obusungu bungi oba oliawo n'amaanyi mangi ku nsonga ezo oba oliawo ze bandisobodde okulabika nti bakwata mu ngeri ya kisajja kikulu bakwata mu ngeri y'ekisa ne bateekamu oba oliawo bukambwe nga bungi okukakkana nga baleetedde bannayuganda okuluuzinga obulamu bwabwe so ebyo byonna babyogedde wali mu kusabira omugenzi Frank Senteza yattibwa aba National Unity Platform be bakakasa obulungi nti baali babitongole bikuuma ddembe ennaku z'omwezi zaali 26 lunaku lwa Boxing Day mwaka gwa 2020 wakati mu kuba nti eggwanga lyonna lyali lirindirira okukkira obubokisi 2021 January ennaku z'omwezi 14 ng'era bwe tukuba koodi mu mwaka gw'ebyobufuzi 2025 ogututwala mwaka ogw'okulabika nti bannayuganda basalawo omukulembeze waabwe agenda batwala emyaka 5 emirala mu kalulu ka 2026 so bino byonna byatuukawo wabula kye twagala okulabika nti tutunuulira zessaga zonna ezaaliwo mu kalulu ka 2021 tujjukira November riot nnaku z'omwezi 17-18 wakati mu kuba nti ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president ow'ekibiina ki National Unity Platform baali bamukwatidde mu bitundu byeruuka bannayuganda ne bavaayo okulabika nti balaga obutali bumativu era nga basaba gavumenti ete omukulembeze waabwe kuba ensonga eyali emukwasiza teyali muggumba kuba yali mukulembeze ngera abakulembeze abalala abaali basagula akalulu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye reaction y'ab'ebitongole ebikuuma ddembe oba oliawo reaction ya gavumenti mu bannayuganda abavaayo okulaga obutali bumativu butuufu yennyamiza gavumenti yeegamba nti abattibwa baali 58 naye nga kigambibwa nti oba oliawo bayinza n'okuba nti baasukkawo ako tutunya akalulu ka 2021 butya bwe kaalabika mu kalulu ako keekamu keekatutwala ne ku nfa y'omukulu ono Frank Senteza baali mu bitundu by'ebuddu wali nga bagezaako okulabika nti banoonyeza munnakibiina ki National Unity Platform Twaha Kagabo mu kaseera kano Twaha Kagabo ekibiina yakivaamu dda era emabegako wabadde atembeeta project ya MK project y'omu ku bannakibiina ki National Unity Platform abaavaayo mu lwatu nga Jimmy Lwanga ono yenno wa bitundu byerugaze eyo so wakati mu kuba nti bannakibiina ki National Unity Platform baali banoonyeza Twaha Kagabo akalulu omu ku baali bakulira media team ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubibwa wayali tiagas kanista n'emwasa omutwe mu kumwasa omutwe baba bamurashinga omutwala mu ddwaliro ate kabangali y'ab'ebitongole ebikuuma ddembe ya military n'etomera Frank Senteza ndowooza byali bitundu byebusega obayingira Kampala Shafi oli yali Shafi Kasirye gwe bagezaako okulabika nti bakuba tiagas kanista Robert Kyagulanyi Ssentamu gwegamba nti yali egenderedde ye wabula n'ekwata omwana ono so wakati mu kuba nti baali olwedde bafunye obwennyamivu olw'ekikolwa ekyakolebwa
era nga bakkiriza nti kabatwale omuntu waabwe bamujjanjabe mu kkubo Frank Senteza kabangali y'ebyo bitongole ebikuuma ddembe n'emutomera. Ebyo byonna tujjukira byaliwo mu kalulu ka 2021. Ennaku z'omwezi 26 Frank Senteza lwe yattibwa, era Frank Senteza omwoyo gwe ne guwummuzibwa ng'ennaku z'omwezi 27 lwe luno olunaku lwe baateekawo okumujjukira. Ab'ekibiina ki National Unity Platform bagenda ne bamusabira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Masaka era gye yagalamizibwa. Ennaku z'omwezi zaali 27 waayita ennaku 3 ng'ennaku z'omwezi 30 Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye eyali emunoonyeza akalulu ba Eddie Mutwe, ba Nubian Lee, ba Kireewo baali bangi nnyo ttiimu ye ng'era bwe yali etambula nga bwe tujjukira mu kalulu. Ne bakwatibwa mu bitundu by'essese ku bizinga ne baboyebwa, ttiimu ye yonna kyenkana okugimalawo ne babateeka mu makomera g'eggwanga ag'enjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asigala nga talina campaign ttiimu ye, wabula olw'omukwano bannayuganda gwe baamuyinako n'essuubi ery'ekika ekyawaggulu. Mu kaseera mpaawo kaaga abaana baavaayo ne bagamba nti ffe tuvuddeyo oba twesowoddeyo okulayiga nti tusigala ku campaign ttiimu yo ow'ekitiibwa. So Robert Kyagulanyi Ssentamu ye baamuvuga bamutwalaka, ttiimu ye ne bagisiba, wabula mu kaseera katono nnyo olw'ensonga nti campaign zaali zikyagenda mu maaso, yafuna campaign ttiimu empya nejja neemwegattako. Ebyo byonna tutunulira byaliwo mu kalulu ka 2021 wakati mu kuba tuyingira akalulu ka 2026 ng'era omwaka gwe tugendamu inshallah nga Mungu atusobosezza nga akyatwazisa ekyengera ky'obulamu, omwaka gwe tugendamu ogwa 2025 agenda bakandanda oba vaawo mpitewo ebyobufuzi by'e Kampala Uganda. Wabula Munnayuganda yenna ali eyo kye yeebuuza nti ebyeyolekera obutereevu mu kalulu ka 2021 nga byali negative, si be tugenda okuddamu okusiŋŋaana. Father avuddeyo n'avumirira ab'ebitongole ebikuuma ddembe n'enneeyisa yaabwe eyo oba oli awo etali ya buntu. Buntu just jam olw'okuba nti bo balwashinga balina gye balaga ne batatunulira circumstances oba ne batatunulira situation eriwo, nti bwe tuba tuli mu biseera by'ebikujjuko bino nga benzikiriza ya Kristo bagezaako okulabika nti bagenda mu nnaku zaabwe ez'okucelebratinga, Kampala ekwatirira jaamu tumulaba ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Wakati mu kuba nti mwenna mukkiriza nti abantu baba bangi mu kibuga, gwe n'oteekawo waasiwaasi olw'okuba nti olina gy'olaga nga ne gy'olaga tetusuubira nti olina ebyemakulu ennyo by'ogenda okukolerayo, n'otwala obulamu bwa Munnayuganda munno mu bintu ebiri awo. Kuba omusajja ono yali jaamu, ab'ebitongole ebikuumaddembe ne bamusalako nti vaayo jjayo emmotoka yo, n'abagamba bannange mulaba emabega sina gye nzira ne maaso, mwagala emmotoka ngiteekewa. N'asigalawo tebaamuwuliriza olw'obusungu obungi n'eryanyi nga bamusindirira masasi agaamujja mu bulamu bw'ensi eno. Abo babitongole ebikuumaddembe betwogerako abaayina enneeyisa etali ya buntu mu kalulu ka 2021 era akalulu olwaggwa ab'ebitongole ebyenjawulo international bodies then ne internal bodies ezaavaayo okulabika nti zirondoola n'okutunula akalulu ka 2021 ddala kituufu kaali ka mazima na bwenkanyi. Ezimu ku complaints ezaavaayo oba ebimu ku byalabibwa bagamba ab'ebitongole ebikuumaddembe baali so harsh eri abantu ba bulijjo abaavaayo okuwagira oludda oba oli awo olwali luvuganya gavumenti. Scenarios tugezezaako okulabika nti tuzibatemera ku biki ebyaliwo mu kalulu ako. Kyokka ate babitongole ebikuumaddembe byebimu newankubadde tetunayingira na mu kalulu naye era balina oba oli awo signs
eziraga nti tebanneetereza ng'abantu. Father ono kyabadde agezaako okulabika nti ayogerako. Bwe kiba nti abantu mutandise okubakuba emiggo okubafiirako nga bakulembeze abamu bayita mu makubo, nga n'ow'ebigere tebamutaliza, lwaki temuzimba enguudo? Abakulembeze ne bafuna we bayita, n'abantu ba bulijjo ne bafuna we bayita. Lwaki muleetawo obukuubagano wakati w'abakulembeze oba abanene mu gavumenti n'abo be bakulembera? Bantu bangi nnyo bafa ng'oba oli awo abakulembeze abamu babayisaawo. Abadde n'obulwadde bwe famire bamulwashinga mutwala mu ddwaliro, agenda otuuka ebwayise busegawa nga basibye saawa namba. Bantu bali awo bakonkomadde, gwe badduse okulabika nti bataasa obulamu bwe n'afiira mu kubasiba okwo. To make matters worse, bandi mugyeemu ne batambuza at least ebigere, n'ab'ebigere babakwata. Abantu ne baluzinga obulamu bwabwe, abantu ne bafiirwa bizinensi zaabwe. So Father kyagezaako okulabika nti agamba lwaki alisi temukola enguudo? Ekyo ekizibu ne tukinogera eddagala. Bwe mubanga temufiiringa insecure okutambula nga n'abantu batambula, kabonero nno kakutya abantu, ne musiba ne munyweza ne mumyumyula, lwaki temuzimba enguudo? Ne zibanga abakulembeze balina we bayita nga tebasobola kukuubagana n'abantu ba bulijjo, batambuza bulamu bwabwe, bagenda kola bizinensi, bagenda funa bujjanjabi, bagenda kola byonna byonna bye baba bateekeddwa okulabika nti bakola. So tuyingira akalulu ka 2026 nga ab'ebitongole ebikuuma ddembe bakyeyisa batyo. Ekyo nno kireeta obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo eri bannayuganda, kuba nkakasa bulungi nnyo nti teri munnayuganda ayagala byakolebwa mu kalulu ka 2021 kuddamu kubirabako mu kalulu ka 2026. Naye ate munnanga ab'ebitongole ebikuuma ddembe batulaze nti oba oli awo tebeeterezanga. Bannayuganda tebandiddamu okufiirwa obulamu bwabwe nga bwe babufiirwa Novemba 2021, Novemba 2018, 17. Bannayuganda tebaddemu okulabika nti bafiirwa bannaabwe mu kampeyini z'ebyokulonda olw'okuba nti balina oludda lwe bavuganya, lwe bawagira, olutakkiriziganya na gavumenti eri mu buyinza. So ebyo byonna bye tutunuulidde wakati mu kuba nti tukuba koodi mu kalulu ka 2026. Robert Kyagulanyi Ssentamu attotodde bye baayitamu wakati mu nnyiga ey'ekika ekyawaggulu ng'ajjukira futusoja we era omuwagizi we Frank Ssenteza. Abafamire bakyalina ebiwundu ku mutima, ab'emikwano bakyalina ebiwundu ku mitima. Bantu bangi nnyo abafiirwa abantu baabwe wakati mu kuba nti tukuba koodi w'akalulu ka 2021 bakyalina ebiwundu ku mutima. Kyokka ate tuyingira akalulu ka 2026 nga b'ebitongole ebikuumaddembe bakyalina enneeyisa y'emu okusinziira ku bikolwa byabwe n'ekyatuusiddwa ku musajja mukulu omwoyo gw'omugezi Omukama agulamuze Kisa eyasindiriddwa amasasi mu traffic jam w'e Kampala ow'ennaku enkulu, ng'abawaasiwaasi abalaga nti balina nnyo ebyokukola okusinga abalala bagezaako okulabika nti bayitawo. So ebyo byennyamiza era we tukoowolera ab'ebitongole ebikuumaddembe okwekuba mu kifuba okweyisanga abantu nga newankubadde balina positisi ez'amaanyi oba oli awo mu bitongole ebikuumaddembe tekibajjaako kuba nti bantu bano abantu be batugumbula balina famire nga nammwe bwe mulina famire. Abantu be mutugumbula balina abantu ababaagala nga nammwe bwe mulina ababaagala. Abantu be mutugumbula balina abaana ababalinze nga nammwe bwe muddayo waka nga mulina abaana ababalinze. Ng'oggyeko okuba nti mulina oba oli awo be muweereza, muli bannayuganda obutaawukana na bano bantu oba oli awo be musindirira amasasi agabajja mu bulamu. So mulina kulabika nti mwekuba mu ttooki
mugambe nti newankubadde tulina we tutudde tuweereza bannayuganda era twavayo ne tukuba ebirayiro okulabika nti essanyu lya bannayuganda lye ligenda okuba essanyu lyaffe, akamwenyumwenyu k'abannayuganda ke kagenda okubeera akamwenyumwenyu kaffe, ebinyiga abannayuganda bye bigenda okulabika nti binyiga ffe. Owa poliisi walayira to keep law and order, kyokka tulaba nga mmwe abamu ate kubeenyigira mu disorganizinga n'okumenya amateeka. Ab'amagye mwalayira okulabika nti mukuuma bannayuganda n'ebyabwe ne boundaries zaabwe. Bwe tulaba nti munnamagye ng'ayambadde ne yunifoomu y'amagye be bamu kubadda ku bantu ne babasindirira emiggo abamilitary poliisi nga bwe twalaba ku Sweet Pepsi nga tuyingira mu kalulu ka 221 ne mumusindirira emiggo n'atonyeza omusaayi ne musigala nga mukyamusindirira emiggo. Ebirayiro by'oba okyabiriko. Ebyo byonna bye twetaaga okwefumiitirizaako nga bannayuganda era abaagala ensi yaffe era abalumirirwa abantu abawangalira mu nsi yaffe. Obuweereza n'ebirayiro bye twakuba tulina okulabika nti tubyefumiitirizaako. Are they connected ne neeyisa yaffe? Then bwe biba nga tebiconnectinga twekube mu ttooki nga bannayuganda tusobole okulabika nti tutereza eggwanga lyaffe Uganda. Bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaliro ku ggulire lino erya Frank Senteza eryetooloddwako ebintu bingi nnyo nga bwe tugezezaako okulabika nti tubitembeeta, naye nga tubasaba okusubscribinga, kikulu okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe. Atwongera ate okulabika nti tutambula ffenna, wabula nga tumaliriza tubajjukiza bannaffe aba Mika Financial Solutions abavuddeyo okulabika nti bavujirira financial aid ku baganda baffe abawala abaagala okugenda ebweru okukola, ggwanga lya Jordan, ggwanga lya Saudi Arabia, ggwanga lya Qatar. Naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo, passport toyina babikolerako input yenna balabika nti bakola ki, bamukuteeramu, then bw'otandika okukola ne mwesootinga nga we muba mukkiriziganyizza. Okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 736 075 26 736 noti. Kuba oyita osobola okulabika nti omanya ebisingawo. So tubeebaza okulabika nti mutambula naffe, tubasaba okusubscribinga. Ganja Fad ge mannya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.